ekiro ku ssaawa nga 3 ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde. Joseph Nkoyoyo nga mukulu wa ssomero lya Oxford Nasalan Primary School e Nabweru yalabirawo ng'ennamba y'essimu gy'atamanyi emukubira n'asooka agaana okugikwata. Nenfuna message ng'eŋŋamba nti twagala okuyamba naye tokwata ssimu. Wayitawo eddakiika nga 4 essimu eyo neddamu n'enkubira, kati awo ne ngikwata mpulire. Ne baŋŋamba nti twagala okuyamba naye wedda tokwata ssimu naye tujja kubuulira enkya. Enkeera ennamba y'emu yamukubira, amukubira n'atandika okuluka olukwe lw'okumubbira mu lukujjukujju nga yeerimbise mu nteekateeka za kwokya ssomero lye. So waliwo omu ku baneiba b'essomero mu mikwano gyaffe baamuwa deal abajje bookye essomero. Baamuwa deal agenda okumanya essomero nga mulimu ayinamu muganda we. N'alaba nti tajja sobola kikola kubanga mulimu muganda we mu ssomero naye awo libanga erirye. Nti already baali bazze nga bali mu loogi ezimu mu kitundu. So nga banne mwebali naye n'abagamba ate tukola deal eno kuba omuntu ono ndabika nkola ki mumanyi. Kati kwe kuba anteeka mu mbeera nti mufunireyo transport wa mitwalo 15 abenga azzaayo abantu bali be yazze nabo naye nga bo baavudde Luweero. Nkoyoyo atubuulidde nti naye aliko amaloboozi ge yasabye yamukubira essimu era bw'ataagamuwa naye ne yeerema okumuweereza ensimbi ze yali asaba. Ne musaba ampeeyo ku bujulizi kuba yaŋŋamba nabo balikoodinga nga oli abawadde eddiiru. Naye naŋŋamba obujulizi ajja bumpa amaze musindikira ssente. Yakebera ennamba ng'emuleetera amannya ga Mary Nuwahereza. Mu kwogerezeganya ne yamukubira essimu atubuulidde ebirala bye yasinziirako okulabuka nti bandiba ababbi. Kati enkeera agenda okunkubira olwedde naye nali nfunye obudde obumala okuba nga neefumiitiriza ti ku kintu ekyo kyaŋŋambye ekinene yali tasobola kukitereka okuva ekiro paaka kiteeza yadde abayinga time mwana nteekerateekera obulungi. Nkoyoyo yasalawo n'okwekubira enduulu ku poliisi. Nembuuza oba waliwo engeri gyetusobola okutrakinga amasimu gano. Ne poliisi baŋŋamba nti bo tebalinaawo muntu mukugu asobola kunnyamba naye nti bwe mba nsobola omwenoonyeza. So kati mbadde nkyali mu process enoonya omuntu. Tubeebaza okututemyako era tugenda kukola kinene nnyo nti okulaba nga akabondo kano ak'abafere kasaanyizibwawo. Newankubadde yafuna ekirowoozo nti bano babbi, Nkoyoyo agamba ebyokwerinda yayongedde okubinyweza ku ssomero kuba ekijja omanyi kinyaga bitono. Bwe baba nga bafere, bwe baba si bafere then kyonna ekiba kizze nga tukyeteekedde mu mbeera eyo. Poliisi etegeezezza nti ono si ye yekka gwe babadde baagala okubbira mu lukujjukujju. N'akulira essomero lya Prosper Junior School ne lino nga ly'e Nabweru naye yeekubidde enduulu ku poliisi nga yafunye okutiisibwatiisibwa kwe kumu. Kitegeerekese nga abatiisatiisa bakozesa ennamba y'essimu y'emu okukubira ab'amasomero gano. Bakozesa ennamba 0700 51 47 84. Oluvannyuma lw'okulanga bano tebaweereza ssente omulala owookusatu era n'akozesa essimu y'emu okubira ba head teacher bano ng'abalaga nti abamanyi ayagala kubawa information nti baagala okwokya amasomero gaabwe. So n'abasaba emitwalo 15 mumpeerezeyo 15 awo. Poliisi esinzidde ku bino n'erabula ab'amasomero kino bakitwale ng'ekyokulabirako beewala okugwa mu katego kano. Tulinawo abantu 12 abakwatiddwa twabaggyeko amasimu era tuli mu beekebejja mu kiseera kino naye nga twagala okutegeeza ba head teacher ab'amasomero nti bano bafere era bakozesa okwokyebwa kw'amasomero n'ebikola eby'okutiisatiisa okwagala okubajja mu ssente. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.